Makko Essuula 16. Olunaku lwa Ssabbiiti bwe lwaggwaako, Maliya Magudaleena ne Saalome ne Maliya nnyina Yakobo ne bagula eby'obuwoowo balyoke bagende basiige omulambo gwa Yesu. Ku makya ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki, enjuba bwe yali nga yaakavaayo, ne bagenda ku ntaana. Awo ne beebuuzaganya nti, ani anaatuyiringisa ejjinja okuliggya ku mulyango gw'entaana? Ejjinja eryo lyali ddene nnyo, naye bwe beetegereza ne balaba nga liyiringisiddwa, ne liggyibwa ku mulyango gw'entaana. Bwe baayingira mu ntaana, ne balaba omuvubuka ng'atudde ku ludda olwa ddyo ng'ayambadde ekkanzu enjeru, ne bawuniikirira. N'abagamba nti, muleke kuwuniikirira. Munoonya Yesu Omunnazaaleeti eyakomererwa ku musaalaba. Wano taliiwo, azuukidde. Mulabe, kino kye kifo we baabadde bamutadde. Mugende mubuulire abayigirizwa be nga ne Peetero kwali nti, abakulembeddemu okugenda e Ggaliraaya. Eyo gye mulimulabira nga bwe yabagamba. Awo ne bafuluma, ne bava ku ntaana nga badduka, kubanga baakwatibwa ensisi n'okuwuniikirira, era ne batabuulirako muntu n'omu, kubanga baali batidde. Awo abakazi abo ne bagenda eri Peetero ne banne, ne babategeeza mu bimpimpi ebyo byonna omuvubuka bye yabagamba. Ebyo bwe byaggwa, ye yennyini Yesu n'atuma abayigirizwa be okutwala obubaka bwa Katonda obw'emirembe gyonna obw'okulokola abantu, babubunye mu nsi yonna, okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba. Naye bwe baawulira nti Yesu mulamu, era nti Maliya Magudaleena amulabye, ne batakkiriza. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'alabikira babiri ku bo nga balaga mu kyalo. Yali afaanana mu ngeri ndala. Awo ne baddayo ne babuulira bannaabwe, naye bo ne batakkiriza. Oluvannyuma Yesu n'alabikira abayigirizwa be 11 nga batudde balya, n'abanenya olw'obutakkiriza bwabwe n'olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe, kubanga tebakkiriza bigambo by'abo abaamulaba ng'amaze okuzuukira. Era n'abagamba nti, mugende mu nsi zonna, mutegeeze abantu bonna amawulire amalungi. Buli akkiriza era n'abatizibwa alirokolebwa, naye atakkiriza omusango gulimusinga. Abakkiriza balikola ebyamagero bino: mu linnya lyange baligoba emyoyo emibi ku bantu, balyogera mu nnimi ze batayiganga, singa balikwata emisota, era singa balinywa ekintu kyonna ekitta, tebalibaako kabi. Balikwata ku balwadde, abalwadde abo ne bawona. Awo Mukama Yesu bwe yamala okwogera nabo, n'atwalibwa mu ggulu, n'atuula ku ludda olwa ddyo olwa Katonda. Awo abayigirizwa be ne bagenda ne bategeeza abantu bonna bonna amawulire amalungi. Mukama n'ababeeranga, era n'akakasanga obubaka bwabwe ng'abakozesa ebyamagero.